kulike basiti banga balungi mu kuwumulamuko nga twawumulidde nga tuli ne Ssenga Hamidah Ssenga w'eggwanga nga temukwano gwe tulina olunaku lwaleero mwongere okubeera nga temukwano muweereza ebibuuzo byammwe asobola okubeera nga temukwano abiddamu mu ngeri emu oba endala kyonna kyeweebuuza kiwemulugunyamuko tebitangwa bwe bitatambudde bulungi omwagalwawo tukyamutegeera byonna mukwano beera nga ate weweereza ate Ssenga Hamidah abeere nga atakuddamu essaawa enyuta peni kuli mukwano beera okubeera nga atolaba shona mu mwena bannanga bali online. Thanks for watching the show. Ssenga Hamidah wange bwetwawumwidde olina akagamba kwayogeddeko kali ako kugamba nti nno lwaki omuntu oyite ewammwe akanaku oba edda akakyansisa ddamu okatulambuliremukko bulungi nti kyembadde ngezaako abawala abatulaba baabakyala wadde nga oluddewo okufumbirwa omusajja najja ng'agenda kuwasa teweesitulanga mulwadde kwetwala wa musajja mbeera nga ali awo bedda alinda atwale kubanga kankubulire omusajja tumulabe nga mwana atwadda nga tumulabe nga jjiritampya bw'etesala nga jjiritampya ogisuubira esale ng'akadde kituufu kati ffe abamu tugamba nti abasajja tubalabe nga bitanda bya ddwaliro gwoba okivaako lwa buzibu omulala akirinnya amazima gennyini kakati gwe ekyo ekintu kyoweeyingiramu kiki kkiriza nti omwami talina naye abazadde be oba omuntu abadde akusuza alabeko nti ono yatutte midda amutwala wano omutwala wa wano ne wano oli yajja okubanja okudda kw'omuko so si gwe batutta balina ebyetaago ebifaanagana timujja kwebanja omu azze munne baba bazizza tubeebaza naye nga bayise wala ng'era bakooye. Ssenga ono atugambye nti nno Sophie ddala kituufu okuzaalira omusajja nti kyekigumya obufumbo ekyo nze ndaba kintu kikyamu abamu abakazi bakozesa okuzaala nga bafuluuka abantu abafuluukinga awambe n'alembeka olugogo luno Museveni lwe yajja nalwo tirembeka n'afuna olubuto asobole okuwamba olubuto era obasanga bakanduukana naye nga naawe weebuuza nti ono afunye olubuto mu mbeera ki nze mukazi wo ow'olubuto nze muwala gwe yafunisizza n'oyagala oyitewo abamu ate nno bamu kibakoze bubi waliwo omwami asobola okwagala n'akuyamba naye ng'okuzaala takola ki takwagala mu bintu bino mulimu okutegeregana mulimu n'obumu mulimu n'ebyama byamu ate teri musajja afaanana na munne oba n'omukazi afaanagana ne munne twogera bwogezi nti bonna bakazi kyoyinza okuleeta nti kifaanagana mabeere naye mulimu ayina ettono mulimu ayina eddene mulimu ayina buli obwebisiraane nga bwe mubyogera buli byonna bagalina bali awo kakati ekyo kiba kintu kikyamu kigamba Ssenga sikyavunaanyizibwa kuzaalira musajja wenna akafuna olwokuba mwagadde nti muzaalire omwana asobole okumpasa abasinga bakikozeseza kyandibaddeko okutegeregana naye kuva dda waliwo nga mugenda okufumbirwa mu kyalo nga balina kye basobola okuwa n'okikozesa n'olwawo okufuna olubuto nga wewetegereza omuntu n'omwami n'anoonyako ku mwana ne munyumirwa n'olaba obwetaavu naye bagamba nti woba wakatuuka n'ofunirawo olubuto mu kisenge otandika okusesema okuwandula tomanyi ndowooza ze kintu kikyamu nze ebintu ebimu mbitunuulira neneewuunya neŋŋamba omulimu gwaffe n'abalala basituke bajje gukyali munene kivula tubayita mu misomo ne tubagamba bannange mujje kati nga mulimu emisomo gye ngamba okutegeka nange mu mwezi gw'okusatu ani nayo mpulidde oŋŋamba muleeta omusomo ne tugamba mujje ebintu ebyo wadde ne bwe tugisimba layini ne gibeera mande lwakubiri lwakusatu tegisobola kufaanagana kubanga ebintu bye twogerako bingi ng'ate bikulu nolwekyo bw'obanga gwe olina omwagalwawo topapa kuzaala yogerako naye tunula olabe omuntu ku feesi bw'alabika osanga si bw'alabika munda osanga famire ye si bweri okuzaala kwetaaga olwaleero twali twakibuusa amaaso ne kati kikomyewo mwana waani kati olaba nina omusomo mu Desemba muno abazadde bagenda kundeetera abaana okutandika abaana abakuze okutandika noza na P7
nga twogera n'omwana laavu muyigirize bagabana batya biki bye yanditegedde kuba tutegedde abazadde balemeddwa tebalina budde bw'abaana by the way ate nga balina obbagunjula abo be bagenda okuba bamaama ab'enkya era be bataata ab'enkya naye bo tebalina mukwalo kati omusuubira agugabira ebbaawo oba omwana kuba teyayagalwa n'olwekyo topapa kuzaala kkiriza nti okuzaala oyagala naye noonya ayagala okuzaala mu budde kuba gye bali tulinde Ssenga musajja kugamba nti kati tuzaale si kugamba nti kati tuzaale netwaliriza akataalitaali kale niyo olubuto olwa wiiki emu lwe musisinkanye ng'oli lubuto kibaleesa mubeera mu DNA andi Ssenga Hamidah ate tutyanga olubuto mammanyi nannyiniru andi omusajja agira naga nti oba kyamusiba wenaakafuna Hamidah oba yazze n'olubuto lwenga lwasesema naye bambi tomunenya kubeera buusabuusa abeera sitaaga ng'alabyeyo emikwano gye giina omukazi bamagenze mu mwaka era muwala muto asobola okuzaala nga tebannazaala babadde mulaavu nebanyumira ne beetwala mu mizannyo ne beetwala wa ne beererako ne beeweeka nga ebyomwana tebinnayingirawo omwana si ssanyu buvunaanyizibwa si ssanyu owaawo abamu basanyuka nga baluddewo omuzaala nakyo nekikyebaliza Mukama naye okuzaala buvunaanyizibwa bwe buba buyingidde nga bubakedde nga mmwe temweyagaddeeko kwekebera buli muntu n'ategeera munne bwe yakula infact okuzaala si kuvumirira era ŋŋaana mumanyi mu butambi bwange ntera nnyo okugaana abantu temujjaamu lubuto tojjaamu lubuto bwe kiri mwana oba ojjamu waaki ojjamu wabwereera abagenda ozijjamu mu ntuukirire abaagala okujjamu mu ntuukirire abafunye abaami nga tonneesalawo nnyo kujjamu zikyala byangu ntuukirire oyogere twogere n'abalala bassenga bannange mwebali ne bakojja abantu abalungi bangi ne ku masinzizo gonna ge tuyina leka kwesalawo wekka kubanga obufumbo wagamba katimu waaka sengoloza kiki ekisinza okubeera nga kitta obufumbo bw'abantu butamanya nti omukyala ayogera bubi nebbaawe nga tamanyi tikyakola kibi weewaawo mwe mubalaba ne mugamba nti mubi nnyo ayomba naye ayinza okuba nga kyakola kikyamu enkola y'okuvuma omugole yavaawo kakati omuntu ayingira nga ye ate bwe wajjawo ne katemba nti omwana omuwala yaleeta omulenzi tamanyi nnyumba yaani tamanyi azaalwawa yalaba anyumidde engoye oba ayogedde ebimusanyusa byayagala okuwulira ate n'abalenzi balinga baana baffe abateewaka byetwagala Hamidah byenjagala okuwulira byaŋŋamba kizibu nnyo okgenda mu firundi eyo n'oyawulawo omulungi n'omubi okugjako mala mukuba mukugu nnyo nga n'okulaba kukoze okuwulirako ne kukola enjogera y'omuntu n'ekola entunula y'amaaso ng'ayogera naawe n'ekola lw'otegeera omutuufu naye olw'okuba abaami batuyiga nga bwe gambye nti abaana bayiga bazadde baabwe maama kyayagala okuwulira omwami maama kyayagala omwana kyakola era maama ayombera omwana we talina nsobi z'akola takimanyi nti ebweru eyo omusege munene wano kamyu Ssenga agambye nti Sofilavu nze ndi namba 2 eno ebbali siganye mami wange buli kimu akimpa naye ndaba atannyo mukyala we ddala omwami ono n'amalako naye mulinamu kati omwana omu kyosobola okumalako naye ng'osombeza nniyanga ya musiraamu n'ogamba nti nja kumalako kubanga kitegeeza okubeera nga bakukuseeyo ebbali bakukusa n'omalako atuuka ekiseera ekiwuggwe bw'aba yakuleeta ate agambye atya nnyo mukyala tamutya gwe batya towasa ekyo katemba gwalimbirako ayinza okuba nga alina bawasiza nga bana omukazi w'oba omutya owasizaaki kituufu aba tamutya naye katemba w'abasajja nabo abo kikula gyekiri ng'ebyo bye batunnyonnyola n'akubuusa ebibanda n'ebisaalu nga yeewala kuwanjula mikolo mirala oba kukyala walala ayagala akyale wamu mukyala wange mutya nze mu buntu kyenandisabye waba akyaliyo ng'okiwakazaala omwana omu osobola okufuna omusajja omulungi owuwo nakkiriza okutwala n'omwana omusino by'abafumbo naye wandinoonyeza owuwo kati senga bonna yakukusa ekintu bakitenga bukyali
nze no byange bibeera tebinyuma bulungi nebaza bwebaza abantu kunjagala kubanga gwe omusajja kukusa emyaka gyo midandi kati ndi wano ndi mukulu kyokka ate ndi mukukuta osooka neetunuliramu emyaka gy'olina oli mukukuta bakadde bange balinze emida tuleetera omwami tomuleese bakukusa omubiri gusiiwuuka ebbeere ligwamu elasitiika feesi eyeefunyanga mukeeka sikini ekugwako akanyirira akali beautiful batolwanya nnyo kakati ye yawasa era balina gye bamubala gwe ne bwofuna obuzibu obeera omu ye bwafuna obuzibu abeera wali n'amateeka mangi ekiro tokuba kakati okiwulidde kati n'olwekyo omuntu abadde ng'otukkiriza omwami bwawasa abakazi babiri akyatule munanga mmanye nti gyendi akumanye gye olukayinza obutasulayo naye amanye nti waliyo omukyalo omulala ne baba tasobola kukyatula infact nze ndabanga ekiba kiganye kubanga abazadde bo bakubanja leeta omuko leeta omuko leeta omuko leeta omuko leeta omuko naye omuko olimuleeta ogenda muleeta onagambye nti Flav ndi mu bufumbo bw'emyaka 8 era mbuyinamu abaana 2 naye nze omwami owange tayogeranko kintu kyagamba nti naagendeko mu bakadde bwange newe nkimugamba oza kimu tujja kugenda ddala onaalituuka akatugwa emyaka 8 abaana 2 fumbira ddala oba kiriba kire kyankuba makati kukolera ki saagala kuleka abaana bayiza bwenze saagala kuleka baana tibaba kulerere abaana bo ye future yozaale wano ne wali kiyinza obutanyuma bulungi kakati nze kyegamba nti nga bwe waguma emyaka 8 gwe nnoonya bunoonya ombuuze bakola batya tugumya tutya obufumbo n'ebiringa ebyo tutambuze tewakyali kyakkola Ssenga lwaki omukwano tegubeera nga yetugutandise kigamba nti gunyuma gwakatandika wa tegunyuma bunyuma nga nawe gweyongereyo mumasense nga mukwano gumma bunnako nedda naawe wennyini mwena bali mukwano mutulaba bye muli mubiraba fe ababeera nga bwe tufaanana nga bwe twatandika ne weekakaba n'ofaanagana bw'otyo tegukka naye n'abasajja mu basaasire bannange leero ku luno abaana abalenzi basinze okubonaabonera mu kino n'oba nga Sofirava ogendayo n'okuba oluviiri nga bw'olukubye n'oleega bulungi ebbeere n'okwata akateeteeyi kaako kakutte n'obunene bubuze toli munene n'oteekamu akagattoko n'otuuka ew'omusajja n'oggyako ekiviiri kozi bimasiki eyayambala akabina n'okeeyambula abadde ayambadde ebbeere n'olijjamu kaakati n'abukowekowe n'obujjako emimwa abasajja balina ennaku lwaki tomufuukira ekirala suubira mukwano kyogugenda mu maaso ebintu ebimu twebeereremu banne muleme kunyigira mu mida nti atuvuma twebeereremu abantu muyitiriza nnyo artificial asusse omukwano gw'ennaku zino bwe gukyasinze mu artificial omukyala omanyi twebeereremu ffenna nti akabina tekalina nnyo omugaso kakutwala ku kiri maaso kye mugendako ebbeere terina makulu n'erisonga gye mulaga oba oluusi beauty eyinza obutaba na makulu naye okubeera fuulu ekutwala gye mulaga kati kana akabina ate akakutwala omuntu atuuke waalaga kamusengese n'ebbeere naki byonna wayambadde byambalo omukwano gw'olwaleero ddala muzibu nnyo peyini bulumi nze nkubiriza abakyala bwe nzija mu misomo ng'ano bwondeese nebaza Mukama Katonda nengamba abantu twekkiririzeemu twekozesa emmere ebibala tubikozesa obbirya tubikozesa okubyesiiga tubikozesa okubinywa osanga tugatteko tugende mu maketi eno tuguleyo katono tusigalire ku bwe tuli omwami wakkirize nti midata alina kabina mutono bwatyo naye nga naawe muwadde ekifaananyi ne bw'anaakutuuseeko ekyo kyalaba kyagenda okulaba feeka abeere mu gomesi mukka emugomesi babyambalira munamu mugomesi lumu olina okweyiya bayizawe tulina ekikooyi kinene kizibu ne bwe babyambalira naye oba ogende ew'omwami naye oba ogende ew'omwami oyambala akateeteeyi akkirize ti ono wa lubaawo
kyakkirize nti ekimutwala ku kisembayo ono bw'atyo bwe yakula. naye nange Ssenga mbeera nakkirize nti bw'atyo bwe yafuna kati Ssenga tuyamba omuntu agenda ku first date ogambye nti abantu abasinga bali artificial ngende nga ndi nakyo plain okulaba omuntu ono esoba yansanga nga netetenkaniza mulimu kati oluviiri osobola okuteekako akawiivu noba n'obuviiri bw'omunda wiivu yo yeetaagisa n'okyuka n'obukowekowe nabwo obutaddeko akabino okambadde waliyo n'abasiba entumbwe kati bambala entumbwe bano abali mu bupale balina ekintu kye basibako bwe kiti kiringa bano abasambi b'omupiira ekyombadde sinnakiwulira nakiraba ku Ssenga entumbwe ne bajambala gamboling ali muli neggwanga tonnamulaba kazi yeeyambula okugulu n'akukuba nga kulimu akaana obufumbo bwa luno banna emikwano muyiyiza okwetwala mu maaso naye tulinga badde emabega sokoleke abaami balina ennaku tebangawo batutunula ne balaba Hamidah ne bandabanga katuuni olw'ebyo bye bayitamu gwewoza bufumbo tebuwangaala naye nga ddala wali mulala naye kati alaba mulala kati ennaku zino tulina akajanja k'amatama nagira nga nowettama kubanga ali ettama ery'empale lyasukka ettama nga nalyo olyambala wanje oyambala noba nettama ppitirivu naye nga mu buliwo sumbusa bagisalira ddala bubi kakati Ssenga tuyambe omuvubuka b'omwami atulabye essaawa naye ng'anoonya mukazi omuntu alinakyo amulabire ku ki alinakyo bangi sekati ntuddeokanyini ogambye nze ntuddewanyo oteekamu entumbwe byonna byenkunyonnyola obadde obuuza obufumbo bw'olwaliro kyekibuto kituufu Ssenga ne tutalabika nga bwe tuli nengezaako okulaga nti omuntu yeeyambala ebintu byonna bw'abyeyambula aba amaze okuddiba kuba abawanjawulo omulala nenkulaga omulala nti ye omulala yagenda nga alinakyo byalina kati Hamidah bwe nyambulamu olugoye luno nendwambulamu kati nenyambala t-shirt y'omwagalwa wange enviiri nenzambulako oba nenzisigaza nga kweziri nenga zeefunye ziringanga obukiringwa bw'embuzi kati ne bwakwata bwati ziringa ekiwempe ekisibe naye nga ate ezo nviirizo kwegamba abakazi bwe muyingira mu bufumbo weeravinge olabike bulungi n'okusinga bw'obadde olabika oyambala obugoye obusukiriza obwambale ebiti bwe biba biteekebwa ku magulu teekako ebiti ewaka osikirize omwami abeere nga naye omutima ali mu kukola musiibule ng'oyambadde bw'otyo ku makya omugaye mayilaavo omukoneko oba omukubeka bampu naye ng'olyambadde bulungi agende nga Hamidah wange nzirayo musanga nkola ki abasajja batwagala lwa wasiwasi bwe mubula takwagala tefe abakazi mukwano twagala kajanja wekali wetusibira ne bwe mubeerawo ataano mubeerawo newe yakajanja wetwagala wekawedde teri mukazi asigalawo ono agambye nti sofiraavu banange mwami wange takyanneesigirako ddala nkole nti okulaba nga ate omwami wange obwesigwa abukomyawo gyendi kibanga nze bweŋŋamba abawala bw'olaaya balonakukwata wandinyambye buyambi nze Hamidah n'otaddayo weesigwa nga kutolaaya tugambye ensonga lwaki anti kyekyo ateekwa kuba nga yekuusa ku ekyo tokyaddamu kuba mwesigwa kuba nekisooka mbuuza nti ogenda kwogera kyebiddako eri munda kati Ssenga omwami wankwatira mu kikolwa oyitirayo nga mulongoosa nesidda waka kyekituufu kati wate wanzikiriza nembeerawo buli lunaku muba musaanuuka ne mulwana gwe bajja kukuleetera emisango nga basaanuuka ku makya basaanuuka mu naye nga kyekitwenzamu nga tetuli bafumbo nga tulina abaagalwa anti abakyala bayingira bizinesi ne batabuulira abaagalwa baabwe agenda munne n'amunyumiza wali yagula enviiri wali yagula enjala waliyo wamushomo bwoba ogwagadde waliyo KFC ekyo nakyo kipya gyekiri ekitongole waliyo enkoko zino ezaffe tonight chicken tonight waliyo luwombo naye wali n'agabana waliyo oba mukyamuso yandibadde nga kyamuso w'e Nairobi
akatogo kagatte ogenda n'okasanga n'emulungu ebintu bingi ebiri mu ggwanga kanaafuna ow'emulungu n'afuna ow'owano ku Chicken Tonight n'afuna owa KFC n'asala n'afuna owa woteeri yennyini obwamalaya buba bumaze gamba nga ye alinga atabaliridde bulamu bwe nti nno obulwadde gye buli mu nsi abakazi batya mbuto wangi naye obulwadde nedda lubuto lubatya otuloba ogenda okuzaala emyezi mwenda naye ate obulwadde bwe ogenda okubeera nabwo ebbanga kyekikulu kati osirimu mungi nnyo nga gyenkomezza naye abantu balabanga eyawona so nga twayisaba nnyo Katonda ne tufuna eddagala omulwadde ng'alabika bulungi ebintu byonna ne tubirwanako naye nga lwa abantu baali bamyuka emimwa ne nwana ku galiki oyo nti galiki mulungi naye bamulya bubi ebintu bingi ebize bibeerawo kati abantu beerowoozesa nti siriimu yavaawo kikyali abatulaba ku puroguramu siriimu gyali abakazi muleme kutya mbuto mugaane okutya obulwadde aye naye kirala bw'oba n'omwagalwawo ne weesaabulula bw'otyo ne bakwozesaamu omuwajjuule oba musaabulukufu oluusi ebbugumu oliggwayo abalala biwanvu awo kankomaawo naye bwamalaya mumanye nti buli expensive bwa bbeeyi nnyo tebusoboka onagamba nti Sophie mbadde nsaba ombuulize ku Ssenga ddala omukyala omufumbo alina kweyisa atya nze kajja nnyingira obufumbo ekisooka ekyokweyisa kiyingiko naye alina kugoberera emisomo gyonna gy'awulira n'agiwulira ekirala alina kutunula mu maama we bamaama we abamufumbo oba ewaabwe waliyo omufumbo gwe yeegomba gw'alina okutunulira byeyeeyisa n'ekisookera ddala omwami kyekyakuleeta okumuwa buli lwakisabira kimuwa ate kikuume nga kiringa ennyama ya bokisi nga kirina akawoowo ekyokubiri omwami muwaamatu totambula nga tobuulidde mwagalwawo kikuuma obufumbo ne bwoba ovudde mu ddiro ng'odda mu lukuubo muweereze ka message nti mu ddiro wandese nvuddewo kati hano engenze mu lukuubo oba ngenze bweru kuba ayinza okukoma mu kkubo nadda n'akusanga ng'ofulumye ku dduuka naye nga wabaddewo bwetaavu bw'omunnyonnyola oluusi ali kumpi mami bw'onaawulira omwami n'oba nga kyakugambye kyokola fuba nnyo okuyiga omwagalwawo ayagala ki kuba bw'omala okwesalawo okufumbirwa omwami oba ogenze biwedde bw'onaamuyiga n'omulemaza nga gweomubuulirako w'olaga kyayagala okimanyi oba ogenda kuziika nnyoko yafudde nagato ogenda kuziika gonda toziika byebyo bye bagumiikiriza tolina bufumbo buzibu niyo obufumbo ekibukalubizza omukyala naye kwe kuwa amateeka nga nannyinimu ebyo tobusoboka bisigi n'ebisiki okwaka okuma n'olwawo Ssenga olowooza abasajja bonna baagala ki ebintu by'abasajja bye baagala biringa bisatu baagala ekyabwe ekisookera ddala kitanda awo mu kisenge nga walamu nga walungi enzizi muzisime Hamidah gye ziri oyiro mu mugule Hamidah mungi nnyo buli kimu tayiti byonna byonna bye mwetaaga jangu tumanye tunaabe tulina n'akasabbuuni kaffe kapya wenona kalungi nnyo repair kakola repair nako twakawongedde ku market y'ebiri wano egamba kakuzza bujja ate kayamba n'ebyo ebikuusidde mu biseera ebimu ne bivaawo kwoteeka n'Hamidah aliwo katonyeza mu mazzi n'okozesa abaami ekyo bakyagala taagala mubikira nti ekifo ekyo kirwadde kyova olabanga ebirungo ewange gyebiri ekyokubiri abaami kye baagala emmere yennyini enfumbwa kuba kyo kibaleeta mu bufumbo bafumbira mukamulira obutunda muyengera emmere naawe labikanga emmere labikanga ekyokulya ojja kulaba nga obufumbo obusobola ekyokusatu kuba wamatu musajja gw'otawulira sibalo ekyo kyandibadde kirungi n'ogenda n'onoonya gw'onaawulira n'obeerayo gw'otawulira tababba munagambye nti Sophie Live okimanyi nti ensangi zino abantu bagenda ne banjula oba ne bakyala oba ne bakola n'embaga enkeera ne baawukana ekyo kyantiisizza ddala okubeera ng'ate nkyala mu bakadde abanzaalira omuwala gwenjagala banjula n'ebizimu sente ziba z'abakazi yes abakazi beeteekamu sente n'aziwa bbaawe ne bagenda bakyala ewaabwe kati mbanne baba bampasiza bamba neewasiza kati gwoba obabuuza kuva ekyo kyekiriwo ng'ekikubuulira kakati omwami ono ekintu kyatatadde mu maanyi nga kike akiragajjalira bagenda kimutwalako bakimutwalako omwami buli atakuteekamu kyovula ffenna tulina abatwagala nze kyovula nze njawula njagala ku ekyo kyaweereza ku ssimu yange kitya
oba ka message kakuwa kyakuwaddeyo oba kiki ne baba atadde wa boda namuwa ekikoolo oba ekimuli kya loozi njawula nti anjagala kubampa era ne bwe nagenda ewajja kumpa mubafumbirwa nnyo nga mmwe mubataddemu ne mutuuke waka ne babakunya ebyobufumbo bwa wiiki omwami aba teyateekamu 10 kye n'eki n'amala n'akivaamu kuba ezo ziba ssente zalina okwoteeka n'omukama yatuwa olulimi lw'abakazi wano lulangira nze yakuwasa sinze nakuyamba sinze nakuwa ssente zobalabira wali wange nga batabuse n'omugamba muwala nti ekatusooka tukiyimirize omulenzi ono engeri adi tannakitegeera twogere bulungi alemera kutegeera nti wamuyamba kuba buli abasajja bakuyita kulangira nagawo nabeera n'omukazi alangira kivula abalenzi tubagamba abakazi kati bakoze ssente era nengamba abakyala tozimba maka zimba ennyumba zojjamu ssente omwami wo ne bwanajja akuteeke mu kasiisira ajja kuba kasobola okukuuma n'okulabirira okayingire zino ezizojjayo omusimbi gubayambira awo naye gwe bw'ozimba nnyumba n'ositula omwami n'omuteeka wano ffe tuli bafirika n'oteeka omwami mu nnyumba yo ne bw'oyogera nti bani amasanze nga galinnya ebbirwaga nti annangira ebikonde n'emiggo n'ensambagere tobirinda obanga byotegese. Okay, Ssenga. Kyogamba nti eno enkola y'abakyala okulaba nti kati ndeese ssente kozola yatugamba nti no bwe mubanga mwagalana muli babiri tuleme ate kusimba luseke mu muntu omu nti omwami kino omwami kiri omwami kikozire abakyala tulaba essaawa eno ye nga akasente kake tasobola kanjulira mwami nti munnange kwata kati wuyo tugambe eri omukyala agamba tugende waffe twange tasobola kanjulira mwami naye yanditaddewo omwami n'amuwa ssente enkalu ye n'amanya kyakola naye olw'okuba nti abakyala mu kintu kino fe obulamu bwaffe tetwali bakkola fe twali bakkolererwa kyovudde olaba ffe twafuuka nnyonyi ntono oba nkinyonyola entya nti kati twekemba byoya byaffe twenyumyako nze omusajja nze muliisa nze mulabirira nakyo kitufudde banjawulo naye bwe ngenda okwogera ku bakyala ne mbagambako omukyala alina okuba nerevu nga banyiigira ti Hamidah ayagala bakisajja abakazi tabaagala era ne mbaddamu ne mbagamba nti ebbanga nenamala nga nkolerera abakazi saalaba nnyama wange bw'oba akatunda oba otuzzi ng'abakazi baneebaza era namatira nti tebasiima ne bwe nkyusa okubalaga ebibi ebikolwa abaami bano abalenzi ng'ate buli mukazi gw'olaba mu kkubo ayagala mwami yamwekozaako n'amwesibya ebyo byonna byonna bye twalabye naye gamba olinga yenna n'abulwa n'obubwe obw'obuntu yeekolako lwa mwami sabwa byayimba batwambaze engatto zitatuuse biki byonna byonna baami batuteesaako obukoobeko baami okitegeera kakati omwami oyo ate bw'omala omufuna gwe ate n'oyagala gw'oyitewo mu butuufu ne bwe munaabawasa ne mubateeka mu mayumba gammwe obufumbo bujja kuba bwa wiiki kituufu aye n'abakyala mukomye okuliika ntunyanjula kyale waffe kolaki kwegamba ne kibeera bamwe abaami bobalaba nga balina toca ng'ebazimbyeko bannange mubasaasire bantu olaba nze ndi mukazi nomu ne baba nnyonnyola kirungi n'akiyitiriza nkikyawa era nze Hamidah tokinsangamu nkikyawa era kyobola n'abakwana era nga nti obaakutulemu ampeereze buweereza newampeereza oba kiki nsobola okutegeera nti anjagala ne n'akunnyonnyola nze ngenda okulya nga sikyategeera byannyonnyola nga sibimanyi mukama ndoza bwe yayisiza n'amponya obwamalaayo obwo obw'ekisirusiru. Okay, onagambye nti Sofiravu nze ndi muwala musiraamu naye omwami wange gwenjagala yesi musiraamu kyokka bambi ayiredi okubeera nga mutwala eno mu bakadde naye ddala abantu beewaffe mbagamba ntya nti omwami gwe mbaleetera si musiraamu. Nandi mulimu ebintu okwemalira obudde abawala bane ekintu nze ntera okigamba mikwano gyange nti abantu beemalira obudde n'ebiseera so abamu be bawangaala bamala ne bafunikako agonza munne bw'obanga oli omwami ate n'abawala bakomye ogamba nti nno omusajja gwenjagala nze nsuubira omukazi yandyagadde amwagala naye kati bw'obanga gw'omwagala omwana w'abanno
n'omulenzi ono gwe tomututte wammwe naye ayina bazadde be osanga ojja mukyusa mu ddiini ne tebagenda kuba basanyufu naawe ate ekirala nti omwami ono omwami yandibadde osanga akyusizza omukyala naye omukyala bw'oba osazeewo okukyusa mwami olina okukyusa ebintu bingi nnyo ebirema abakazi okola ebintu ebyenjawulo ebiyitiridde ebiyinza omugambisa nti kyokola nti olw'okuba abakazi mmanyi banafu nze ŋŋamba wandifumbiddwa wa ddiini yo n'ekyo bazadde bo kye beetaaga so jjukira mu butonde lwaki kati tuli ku mulamwa gwa gunjula baana abazadde be balina okulabira abaana baabwe be banaafumbirwa yes Ssenga pandetere gwe saagala kati anti obwo kwe kulimba gwotayagala yaliwo omuzadde waakwagala zakuteekamu buli kimu kyogamba nti yagenda okuleetera ekikyamu gwogenda okuleetera ekituufu tetuzze mu nkola eyo edda Ssenga munnange enkola y'edda yakomyewo ye abantu batomedde nnyo tikati omusajja simanyi bamuleetere munaye gegenda olaba abanjula okutomera okuli mu banjula okulaba otya ne mutwala ebintu biyitirivu ng'ennyumba gye mututteko ebintu tejaamu ntebeemu nensiga enatutuusa kintu kyayitirira dda ekintu kyayonooneka amazima era nze ekintu kwanjula wadde tukulimu naffe tulina emikolo nze ŋŋenda kulaba biriyo nesimanyi kyetukola olwesa neyogera kukantu ako nekoonako bwe nti nenga kyetukola kyekyo nze ndi wakyamu ndaba oba siraba neneesunaasuna nga yenze amazima genye naye ngaekintu kyetukola kikwesittaza kyokola nze nina abaana bange nzadde naye nze mbaga nti nze ebintu ebimu temundeetera oba mufuna nga mwagala bintu muleete amativi oba firiigi naye ebyo ntebe biki ebintu ebimu bidda bikwasa abalina okujjanjawaza ekintu twebeereremu kati tutandise okwogera bye twetaaga kuba twaleera bulungi abaana baffe tebaliiko nkovu era tusuubira bajja kukola ekyo kye tubasuubiramu naffe tuweebwe ku kitiibwa batuleetere bye twagala era namu baana babanyinaze mulimu abaka baleese bye twetaaga abaleese ennyaanya aza kulinyiraawo olunaku lwambaga akavuyo keereere baleete apo esitavundi baleete bye tutaalinye baleete emicungwa aleete ebintu ebigumu agule omuceere agule amata gano agabuvu pakito agatagayonooneka bebeereremu Ssenga nga tumaliriza okimanyi nti nno abawala bangi ensangi zino agenda n'akyaza oba n'ayanjulira awantu awatali waabwe kasimaka ga kitaawe naye olwokuba ayagala bakitegeere nti atayagala bakitegeere nti waffe waatuli b'amaanyi obbaawo abeera aleeta abantu bangi ng'ewammwe tebajyaawo bannange kiryoke tupangise abapangisa bapangise ekirala kati nze ondaba Ssenga okiwagidde nze nga nzimbye ebimuli byange kuno kyafuuka kivulu kati mida lwaki ogamba nti bagenda kuleeta ebimuli ewange mu bimuli byange mbitemewo olw'omukolo gw'ekivulu tupangise ewagaze emmotoka bwe zinapaakinga netulekako n'abasirikale bazikuume olw'omukisa gwetwandize nga bazadde bange banyumami wange ayingidde mu maka ga kitange munda mu ddiiro teguba mukisa ayali agwagala wandirese balo n'abantu basatu akakajanja mukamale namwe mwebeereremu batukutulira ebimuli balinnye buli kintu emmotoka bazibbeko obutaala bakyawe kisigenda neefuna ekisaawe nentekako okwanjula gwe n'oyisaawe ekivulu kyo kyobadde oyagala kale ate tusobola kubeera nga omukolo gukaye okusinziira ewaffe ewenkana nempita abaka abajyawo abo abawala be batono abo tetunnabazaala bali mu bana abato babbebi bendi mu kutendeka nganze bendi mu kutendeka abato bano bendi mu kutendeka kandeeta abajja mu lujja lwa kitaawe era bendi mu kutendeka bengenda okubuulira nti ekivulu kibi obe waffe wabi oba wafaanana watya weewaffe era mbagambe nti embaga esobola okumala abantu 50 baba bamala omusajja awasagwe n'ogulira n'abantu baaba emmere mukisobola n'omukazi wo sente zino ze mufunye ne muzifissaako ne mwegulira emmotoka ne mugula ne poloti ne muzimbamu ennyumba z'abapangisa nga ate bwe mwesitula okuva wansi mujja kutabuka n'awantu gy'okoledde ng'okulangira omukolo gwo gwali waffe naye bw'ogenda mu bisaawe ebyamasomero nabyo kabifuneko ku bivulu
kati kisinziira abantu boolina bonna n'omukowola goddomi wange ensowa gyazitowa n'abagagga baleeta kuliko n'abakulu b'eggwanga kati ewange banona kyokukyayibwa emiriraano ambateeke mu kisaawe buli anvunaana ebintu obirabe biyingirako ewange ebyo ebintu tuleka abantu bagenda batema twanjudde ewantu ne tuleka nga ebintu biri wabweru awo tebirina we biraga tebijjana mu nnyumba gye balina nga tebijjanga singa babibazeemu ssente ne bateekera omuntu ssente ku akawunti ne bukolo ne bweguggwa asigala ano nayo bw'alya anti babajja baga tebalina ke baleese ani nga gubagenya nga tebamanyi nti basente ekyo ekintu bwe mutamala abakazi okukolerera abantu mwekolerere bannange kabaŋambire Ssenga abakyala abafumba ku lw'abalala mwekolerere mwebeereremu muleme okukolerera abantu zekyovulaba ensi eyogedde byeyagala byeyogera nze nkolera byange era mbayita mu bivu nempita buli muntu yenna ajje making sure ndabe nga buli muntu alina kazeeyo nako kakamusanyusa addeyo yeekolerere amaka tegalimu buliri bwokka galimu ebintu bingi okulunda okukola kyokkola ki lwaki ogamba nti bagenda kuteeka wange ebivulu basendewo ebintu byange ebirime byange kati ebijanjalo byange biri wali bitulula kuba omukajje wange kwanjula bali ku bijanjalo byange basenda wakipangisa olusenyi wali wansi nga tumaliriza Ssenga teri muntu wano poloti batunda 5 ku 10 ukitegeera mwenna mukimanyi kati mujja abako nga 3 kati 5 ku 10 tubatuzeewa nga tumaliriza Ssenga obaka bolekera abantu munanga abali mu mukwano tebalina ku namba y'essimba bere nga bakunoonya abali ku mukwano kati mbadde mbalekera obulako obusooka nti kati tugenda mu December mbaga nti buli muntu andaba ngenda kugaba essimu yange ng'olina omwana tujja kwogera naye nammwe abalina ebizibu teweetuga tokoowa gwe abadde ayagala okunoba tonoba sooka omale kujja wange tuyiiye tunoba tulagawa abaana balagawa ogenda bategekerawa ye gwano byolagawa ozadde abaana bo 5 onoba n'abaana 5 teri musajja ajja kuwasa na 5 ye bw'aba akuwasizza ajja kusanyuka luno olunaku olusooka oluddako n'aba musanyufu olwekyo mujje gye tuli essimu ya Ssenga Hamidah eri 0772 0772 48 87 79 ne 0701 48 87 71 abalina abaana mutandika okuba tulabe tugenda kusasulayo katya mujje bukyali kuba namba wendi wafunda yakwanguwa okutula enamba bweti basoma wiki 2 kati ate tulabe n'endala tunaba tweyongeddeyo mu holiday gye tuyingiramu tusobola okukola wiki 4 tugabane n'abo ate tutandika okubeera bamonita b'abaana kuba tukizudde buli muzadde ogunjula omwana toli monita wa mwana ate abaana bazadde mwalemu okuyiga abaana bammwe abaana bafunye omukisa ne bayiga bazadde baabwe bazadde be baagala bye babalaga nga weebali be bavaawo ne bafuuka emiriro. Bagiremu enamba ya Airtel Ssenga. Enamba ya Airtel eri 0701 48 87 79. Banange ate omunange Sofia aba yatagenda kubeera nga temukwana asokaka olunaku lwaliro kansometa ate ebigambo bya Ssenga byakuganye banna ogenda kubeera nga atolonamuko ku ebyo obeera nga tenaye bannange obiteeka mu nkola kozi munnange tobanoonya wonna wonna gye bali olw'ensonga tukoma okubeera nga tukubaganya ebirowoozo ate at the end of the day obeera nga temukwana ofunamu ki ate ekyokuyiga petokisho tebadde olunaku lwaleero sigenda kubeera nga tenswako olunaku lwaleero lakambagaisa ekiro kirungi tusekana ate olunaku lwenkya nga tulina honorable ba woman MP waffe ayitibwa Nabiira Naggayi Sempala olunaku lwanja ssaawa 5 nyine ate ez'ekiro wabula Sofia abamu ne Ssenga Hamidah tubagamba nti nno musule bulungi mweraba.